uli amaid They love sick. amna ndi mulwadde wa mukwano lindako Understand? What do you mean by your love sick? kicho tegeza muri mulwadde wa love instili ya kiruma bambi chikazi chattu Madam, he get his body, they do. madam nga wochimanyi munnange omubiri gunuma instili ya numa munnange mwagalwa Okay. kalindako So what am I supposed to get out of kati nganze nkuyambye ntyo osobola okuva mu bulwadde obukulumu obw'omukwano When are you asking me? ekyo kyombuziza Nothing. nedda tewali kyosobola kukola I tell you just singa nkugamba why my heart dey omutima gwe gunkubira omutima gukubira Nami they really pump. mutufu omutima gwange gukuba nnyo gumukubira asikaali kati singa oba akyogerera no kiba kitya This guy, this lover of yours, kati mbuuza your heart pump. mwagalwawo kyono akuleetedde omutima okuba Don't worry. yes okay alright ate era watali kumala budde twolekedde ekitundu kyaffe ekyokuna firimu yaffe eno asikaali omufere ate njagala tulabe biggwera mba ngikuwa ate mu bulambalamba I was beating you what is inside mbadde nkubira kubiri munda kati besito gwokwasa magundekere ate gwokole ku gwokulaikinga essaawa eno gundi gwe wandibadde olaikinga eddakiika eno otherwise munnange egenda mu maaso ku screen yo aba bestie ba family besties nga Martino mukola kyamaanyi nnyo siyinza kulekeraawo kubatumira okutweyungako mu style eyo kintu kyangu nnyo 0758733334 enamba eyo ebeerako ku screen yo ate neesiibako okuva ku makya paka firimu gye ggwera kati Joshi mbunziruka enamba esiiba ku sikuliini okay kati opeezaako message ku WhatsApp ofuneewo link munnange nosobola okujoininga groups zaffe eyo gy'ofunira updates n'okumanya ebisingawo naye nga okufuuka family best kitegeeza wawiringi okuyingira mu nkola za muno mu kabi nga munnaffe waba mu buzibu bwa family eyo still tuba tulina omuyamba mu ngeri emu oba endala ne birthdays okuzikuza katujolekere tulaba ebyetwasembeyo okulaba akaseera akabadde katuuse ng'ate mwana muwala akkiriza abeere ex munnanga aviire omusajja ave wa Deriki naye ng'ate mukwano gwa Deriki awulira ekintu kino kyandibadde tekigenda akirisi kyandibadde nga kigira abeere nga akigira kuba yamugabe munnaye musabye nemwegayirira byonna Deriki aganye nga Deriki aganye tajja kumukkiriza nga kimusobedde agamba simanyi kyakola n'agamba munaye kanteme kubanga kyekijja omuwa emirembe onamugamba naawe Lisa wandibadde togenda sikwe kuyisaawo proposal tujjukira n'obugoye buno ye yabutugulira kati munnange ebintu by'okugenda ng'onjawudde bwawuzi bw'otyo nga nze tonzijeemu ebintu ebyo biba binaakola namukuba amanda ekyo nagambye wabe wakuyamba ku ekisiwo munnange akufuukidde ekizibu wabe wamukutwalako just in case talina kubeera mu biseera bye by'omu maaso yayatula namugamba Lisa nkuyagala kati nga tuvudde mu doyidoyi amugambye nkuyagala Lisa n'abirowooza nagamba oba ngende oba nsigale oba ngende kati okudde eno Hello? mwana muwala nga gyafuna essimu sorry ng'akuba essimu naga mukwano tosobola kikiza ekituuseewo okimanyi nfunye akasente ku akawunti naye nga simanyi gye kava nze mbadde mu ruumu yange ngenza okulaba alati ku ssimu ng'ate ya bbanka bwevudde mu gundi security rover kwegamba oli omwami akozesa kiri ekintu ekyokubeera mu ye security admirer simanyi amwagalira mu kyama kati ye n'agamba kwegamba yakoze olukwesikwesi n'afuna akawunti ya mwana muwala n'amuteerako sente kati abinyumizaako mukwano gwe gwe kyoba omanya zino esente nnyingi nnyo gyendi nze sobola nazikuuma gwe nawe ate sisobola kumala gatwala sente ono omwana mulwadde alina ebimulaba ssebo mbu tasobola kumala gatwala sente ezo nga talabye nannyini namba kati agenze ku bbanka amanye nannyini akawunti namba eri yaani yamuweereza sente biggwerawa
Kati okudda ku bano baga kutandika kalavu kaabwe akato. Lita. I can give you time to think. Muna nsobola okuwa akadde n'okiro ndowooze ku ki? Time to think. It still does not make any sense. Mubutuufu mpulira nga tebikola makulu. I don't see anything happening between the both of us. Mubutuufu sira kiri masekati gange nze naawe ne Derek. Makes sense. Tebigatta oli mukwano gwo. I'm not related to Derek. Nedda nze siri mukwano gwo, siri wa Luganda ku Derek. Yate ne wemba ndi anaavu ne wemba nga ndi ani afaayo. Omuyayagala. Ki X kino. Just use the word love. Nange kiri masekati gaffe mukwano. All right? Bambi. I don't want your body, but what is your heart? Nze kyenjagala mutima gwo. Ndowooza agende wasajja le bagumusalire mwagumuwe n'ekyo kiggwe. Namugamba nti agenda waka. I know something is whispering to you. Namugamba nkimanyi waliwo ekikustressing naye. Please listen to it. Omutima ogwe gwagamba onjagale guwulirize. Okay? Bambi. Please. Kyasiriikirira. I'm gone. Nga omanyi munaye. Agenda waka, agenda wa. Okay. Kale. Let me take you home. Tewali buzibu kankutwaleko munange. Munange. Ngajja mutwaleko ewaka. Amanda gaga kubya amugambye ekintu kyawulira. Kati wali ono alina bye yakoze. Yaweerezaayo ssente. Owaayi kiki? Bossi ready. Madamu we. Ate nga ayagala abeere mukazi we. ASIKAALI. ASIKAALI afera lwa laavu. Kubanga kyeyeyita si kyali. N'omuyayi n'engeri gy'amaguka alabe madamu kata yeekonde n'okwekoona. Bannange. Kyokka kimaidi kiri wali kimufa. Kiwulira ng'omuyayi ono ASIKAALI yandibadde nga guledi yange faini bwobo ye yamuterawo n'akabega. Omuyayi ali overqualified nga tebasobola muwa mulimu. Twabira mu kitundu ekyasookera ddala. Why think say me and my fine bobo go get time talk. Mbutuufu simanyi nze bwoba oselungi wange naafuna obudde ne twogera. I can't carry her now, come out again. Ne buli kimu bamufulumya madamu n'amutwala. And the papa don't tell and say, me no they carry this guy. Kyokka ne papa yagamba ono omuyaya asigale ku geeti ne asigala amuwadde ogwa dereva lwaki tamuleka wano ewaka. I need the lady's number. I mean the lady Derek is seeing. Kati ate kyewuunyisa ne bannange ate kati ono oba ayagala tukola ki? Lisa ayagala namba ya mukazi wa Derek. Kwegamba ayagala funa namba ya madamu oli. I just want to have a chat. Butufu nze njagala kwogerako naye mmutegeeze ng'omusajja bw'ali owange gundi. Minike, you say you love me. Bambi wangambye Minike nti onjagala. You will do anything. Kati n'ongamba ojja kunkolera buli kimu tandikira ku kino. At least just prove it to me that you love me. Kati olaba wonfunire namba yoyo kijja kunkakasa nti onjagala. So you expect me to Linda tell someone's no? Kati gonsuubira okubba enamba y'omuntu mu simu ya kyali wange leka naawe. People to do anything. N'omutuufu wansuubiza n'ongamba ojja kunkolera buli kimu mbuno onjagala nnyo mbu n'akendeeza akaloboozi ate akaloboozi okamanyi. Badaddiyo mukategeera. Naawe bebe nti kati olaba nze kati singa olaba tojja ku kale bebe consider it done. Naye neera yakkiriza se babbe ennamba y'omu ne bannange kyokka tulina we tutuuse madamu twagala mukuba manda tannakkiriza kati waagwa mu bino mwana. The gist, give me everything. I want to hear it. No gist for now. Okay, just wait till I meet kati her. munnaite ono ayagala mwenge gwa bbeeyi naye ebya finance tebinnaba. To leave until they give me his number. Namubuuza ate ebya banka angambe wafunye akasente kati mbadde nsuubira akenge. So I got his number and I'm okay, yeah. Gwe nagenze ku banka ne mbagamba sivaano nga sifunye account number sifunye namba ya simu eyo ye yantereddeko sente. First, so I can, settle down to call him. Nagamba munnaye bamaze ne bampa ennamba ye. Home now, so call him. Era njagala mukubira nti kati mukubire kati kooli ewaka. Gundi naawe mukubire kati bamuwadde ennamba y'omukulu. I'll just call him. Eyamuteereddeko sente kati saa yakuzuula ani ono eyeeyita anonymous lava kwegamba security adimayara. Katugirabe kati ng'ajja akwata olukomo
ayisemu bamuwadde 7 namba yalemeddeko nze sitwala sente era mmala kulaba ani yazinteereddeko akoleero. My name is Eunice. Is this Kenechukwu Obom? Nze Eunice ono bamuyita Kenechukwu Obo sebo. Okay, this is sebo. Hello. Hello sebo mukama wange. Okay. That's fine. Okay, kati tekina buzu. Kati yamuteereddeko sente bamuyita Kenechukwu Obo. Naye agambe mbw ali busy ajja kuddamu ankubireko. Omugaga yamuwadde sente it's okay bamuwadde namba naye ali busy. Kati oba muyaya akoze atya amaloboozi oba ono mulala nze naawe. Now since there's no gist. Why? Engeri gye wali tewali gist. You want me to sleep in your house? When was the last time? Oyagala nsule wano leka gwe nteme ngende waka. I'm going. Waffe gist agaba mata kati ate waabano mwenge gwa bbeeyi guva na mu America. Okay, but make sure that you let me know. Naye mukwano kakasa nti kyonna ky'otuukako ontegeeza kategedde nkubira esimu kale ngenda kuba nkutegeeza kale kati omukulu oli Take me off. Babe, I'm tired. I don't tire. Kati agayina omuwerekera akooyeemu. Why? Toperekeddeeko enkooyeemu. Oli otya munaye madam? Evening. Why? No evening. Oh, kale. Madam, good evening nnyabo madam. Why are you looking so dull? Chichi ng'otunula bulala ki ekikubadde oli mulwadde? Kati uli amaid. They love sick. Naye ndi mulwadde wa mukwano. Lindako. Understand? What do you mean by your love sick? Chicho otegeeza oli mulwadde wa love. Instili ya kiruma bambi. Chikazi kyattu. Madam, he get his body they do. Madam nga wokimanyi munnange. Omubiri gunnuma instili ya nnuma munnange. Mwagalwa. Okay. Kale lindako. So what am I supposed to get out? Kati nganze nkuyambye ntyo osobola okuva mu bulwadde obukulumu obw'omukwano. When are you asking me? Ekyo ky'ombuziza. Nothing. Nedda tewali ky'osobola kukola. I tell you. Just singa nkugamba. Why my heart dey. Omutima gwe gunkubira, omutima gukubira. Nami they really pump. Mutufu omutima gwange gukuba nnyo. Gumukubira asikaali kati singa. Oba akyogerera no kiba kitya. This guy. This lover of yours. Kati mbuuza. Your heart's pump. Mwagalwa wo kyono akuleetedde omutima okuba. Don't worry. Madam tomufaako. Come, I just see my contact say food already. Budaye tofa kati. Okay, fine. Kambadde nzize kugamba nti emmere eyidde. My dad gets here. Mami kikazi kyattu kimaidi. Madam. Omukwano gukiruma. Lava ekiruma, instili ekiruma. Naye kigenza obibalamu nga singa kigamba mukama waakyo. Jukira ku ntandikwa amugambirawo ndeeta mukozi sikuleetera musajja. Kati ate ne network engeri gye zigenda ziraga bano kirayika waliwo ekigenda mu maaso maseekatega. Yasigala aseka. Tufuga yeebuuza. Bamaidi lwaki mugwa mu mukwano? Mujja ogwa mu mikwano ne bababa. Muwulire emiwunyo. Engenda baatso. Tulaba ASIKAALI omufere. Nenga babi musajja atwafera lwa laavu. Mukwano gwe gumutta, lukundo lwe lumutta. Manya ebiseera ebisinga okuzuula ekintu ekyebbeeyi weetaaga okwefuulako ekintu ekirala naddala ekya bulijjo. Kyovola musajja wattu mu kunoonya omukazi ate yasalawo yeegonze mu ngeri ng'eno. Abeere kino kyatali newankubadde ng'alina ssente ze mugaga. Wali yamufa yamunyiza X yamugoba agamba nze saagala kumanya X genda. Sibe bano abayimba akayimba kali X njagala omeremba labe ku kyenyi ne ku nsundo. Easy osa. Embalabe y'oku nsundo ogimanyi. Mukama wange kikwate mpola mpola. Let me help you, Joe. Kankukwateko sebo gwe. Tababa. You are looking for an opportunity to come inside. Onoonya ngeri yakuyingira munda. You carry just tukukwatira ku You are the post. nkugambye konti ezito wagenda eri gy'otula. You see you around my daughter Gwe again. saga akuddamu kulaba ng'owunyera ku muwala wange owulidde? Taata obukodyo bwonna buzibye. Taata alina engeri gy'azibyemu ekkubo. ASIKAALI yamutunulaganiwa naye omukadde ono. Sizaala sitole kimwana weebereremu. But you just observe everything now. Buli kimu kati okitunuuliza maaso ndiko onemezzaamu lwaki kyo. Marry your daughter. Simanyi gwagenda okwewasiza kino ekyana kinaaba n'empisa.
Kwe ekigambo esezaala. Simanyi gwagenda okwewasiza muwalawo. Subscribing mukwano oba ng'obadde tonnaba ku YouTube channel zaffe VJ JoshK Films Official 1 ne VJ JoshK Films Official 2. Ate firimu zino zibanga ozisangayo. Likinga ekyo ekinzizaamu omusaayi. Please, how do I reach the National Pension Commission chairman? Kati munnange ono akuba essimu waliwo ate ebimutabudde. And then when it got to the office, National Pension Commissioner. I don't understand. Like, how can their hands possibly be tied? Kati mutaata we yagenze okubanja akasente mu banka gy'abadde abankingamu okumala akabanga nga unagamba nti At this point, we have to come in physically. oba nga ngezze ku NSSF nti baterekera abantu sente osegeera naddala abakozi babajjako akasente k'omu bukadde ng'osobola ajjayo ng'oli mu bukadde oba ng'olitayalinze omulimu. Kati taata yagenze naye babagambye mbu emikono gyabwe misibe kwegamba bufunzi tebasobola muwa sente. I think I can help you. Nagamba mpulira nsobola kunyamba ki? But then when they made this statement, what did you do? Kati aho wabadde osobera kola ki? And now you're saying you want to help me. Kati saa zino ogamba mbuno oyagala kunyamba osobola kunyamba onyamba ki oyagala kuba bali bikonde. Kati baddagi bagenze bonna naye talina kye yakozeewo. Sorry, Mom. Kyokka tono jjukira akyagala kubeera mu kyama. Kati abuze kataata byasanguze mbw asobola okuyamba. Bami mukazi wattu bimulya gwe omanyi okubanga okaddiyo ogenda kubanja akasente ko ke badde bakuteekera okuva mu buvuka ate ne wagamba simanyi weka nti simanyi biki mwana. I was not going to spend the night over there. Kati nagamba naye kyali wangenda kumalayo obudde bwonna kumbe wuuna atuuse. How are you? Waayo oli otya kabulaza? I was about to call you and... Okimanyi badde naatera okukubira. Call me. What's up? What's going on? Oba ng'ongamba ki kabulaza? I wanted to check up on you. Just kukyekingako gunditereera. Guy, what is it? Kikibuzi Wait. I'm not your babe. siri baby wa. Yourself a woman, okay? And stop thinking about what I'm doing when I'm out. Kale ebyoliko simanyi ati kazi simanyi otandike musimanyi otandika okudda olowooze simanyi ndi ku kibikoze bitya siri baby wo mwana mbw I want to check on you. Really. Get yourself a woman. What's wrong with you? No problem. Very soon. Yeah, very soon. Ize mwana naatera ofuna omukazi kale. What's up with you and your babe? Ate gwe ne baby wo biri bitya. Kati It's crazy. What's up with you and your babe? Anyways, cool. I mean, things are coming on smoothly. yeegumya kumbe tewannabaawo kyakolebwa. Are you guys... buli kimu kiri okay buli kimu kigera kubeera okay. We're cool. I mean, tuli okay tuli cool. smooth. Just waiting. Nga we nkugambye ebintu bigenda mpola mpola. So tugenda kubanga tukikwasa. Tunatano. Yes, we're connecting, man. I mean, it's been cool, like really good. Bakonekitinga naye nga Give her a call, Seth. abyogera abiyisa kungulu. Actually kamukubire nako. Let me call my uncle instead. Naye nedda kankubire anko kati. Talk to him. Esaawa zino talina kyasobola mugamba kubanga tebanneekwanako yadde n'eddakiika tewali yaayatulidde munne. Are you talking to me? Naye yeegumye waayo yogera nange oba. That's something with my uncle. No just njaga kukubira anko. Ate anko abadde ki? Eunice's dad. He's supposed to be on pension by now. But Munnaye taata wa Eunice alina okuba ng'asasula ssente ze ez'obukadde. that's one on the old man, so I want my uncle to help me. Naye ate tebamufuddeeko kati njaga kubira anko amuyambe. Is the Director General of the Pension Commission. Kyokka ng'ate kojjawo ono ye Director General wa Pension Commission story twala tugende ebintu ebiringa bwebyo. So what's been going on, bro? Ai namba. All right, no problem. You good? Kati kamala okwogera ne anko kino kye yamugambye naye yabadde tasobola binnyonnyola akaseera kali. Check. Yamugambye nsobola okuyamba. Food is not in it. Oh, shh. Uncle? Anko n'ebiddako. Kati gwe ky'omanya bambi musajja watu. Agala omukazi naye agala akivuga empola kati okudda eno. Sleep. I sleep there your eye. Mukama wange lwaki teweebakako? They my eye, but you don't reach my body. Why? I am not happy with all this thing that is happening. Butuufu siri musaafu n'ekigenda mu maaso. My daughter has financial challenges and I could not help. Olidde muwala wange alina obuzibu bwa sinkano obwa ssente. Naye mpulira nga sobola muyamba. But no way. Ngezaako kunoonya akasente kange eri tebakampa. I understand. Boy, you go better. Naabitegeera oba boogera ku bya mu kiyungu simanyi. Waye bijja tereera taata. To my daughter to lose her job because of this. Butuufu sagala muwala wange aluzinga omulimu gwe olw'okubanga mwana. Yeah,
I understand what you do. Nkugambye nkitegera kyogerako But munaye. you need to go sleep. Weetaaga okwebaka mukama wange. For here, they nod your head like this. You know good. You know good for you. Ekintu ky'okubeera wano omutwe n'ogyawoze kusumagira no si birungi. Tomorrow God feed do miracle. Munaye Katonda akola ebyamagero. Genda weebake enkyo ojja funa ekyamagero. Ate munaye zinunula omunaku oluga bazitunga kiro. Maybe a cup of tea will help me. Ndowooza ondeetere ka chai. You want them hot. Ndeeta nyogogo bwayokya. Then they drink cold tea for your gwe wamwe mukyale wamwe munywa chai munyogovu. You want brown sugar abi white sugar? Nteekemu brown oba white. Put salt inside. Teekamu omunyo. Omunyo? You say you no go sleep patapata. Sijja kuwa munyo tojja kwebakirako ddala. Mukuleetere chai ya nyogogo bwayokya. Ambuze wamwe munywa nyogoga. Mukuteremu sukaali wa brown oba wa white ko yeteekamu omunyo tonsiruwalinako. Kudda kwa sikaali. Enkofiira era ewumuddemuko kati mukama we ng'ajja afuluma. Derek. Why Derek? Bana mukama wange. I almost forgot this. Mnadde neerabidde kino. What is this, ma? Oba kiki kino? Salary for the month. Munange ne ze sente ze ez'omwezi. Keep it. Nedda zisigaze. I don't really need it. Mbutuufu sizeetaaga. Here it is. Come and take. Gundi kwata sente zo. More than I do. Nedda nkimanyi gwe ozeetaaga okusinga nze. Trying period for you and you need all the money you can. Mutuufu saawa zino akazibu k'oyitamu kazibu akaseera k'oyitamu kazibu era weetaaga sente nnyingi. Kati mukazi we tabadde asazeewo asasule omukulu ono. I just want you to have it. Nagamba nze njagala gira osisigaza. To be honest, you need it, please. Ekyamazima kiri nti ozeetaaga. Like you don't want your salary for this month. Gundi ky'ogamba toyagala sente za musala gwa mwezi guno. Ko ye nedda. Just keep it for now on. Ogira okubeera nazo zikuyambe. Nze ojja kunsasula ng'ofunye. Okay. Kale. Thank you. Weebale. Nkale munange. Yakyewuunya. I am so sorry on how I've been treating you. Munaye nekiransonyiwa ku ngeri gye mbadde nkuyisaamu. It's okay, ma. Ate wali buzibu munaye. You're going through a difficult time. Nkimanyi obadde oyita mu mbeera enzibu. Thank you. Era ensonga lwaki obadde onoyisizaako bw'oti. Munaye weebale. Kale nnyabo. Ndowooza tugende. Bami mukazi wattu. Ma, nnyabo. Oluggi lulu neeno. Naye simanyi oba kibadde kibuze kitya mu mutwe. Mukazi wattu bambi. Welcome, ma. Ayina challenge z'ayitamu. Ne ssebo asikaali amubeereddewo. Omukozi ssebo agambye tonsasula mukama wange akasente okeetaaga. Omanyi ekyo kye bayita okuyisa obulungi omuntu. Kiba n'empeera yaakyo nze nkubuulira. Munaye nga balinnya mu ggaali omanye ebintu byakyukamu kati abaana ebintu babiyita kifuula nnenge. Emmotoka baziyita gaali. Amasasi bagayita manda. Abaana bayimba olwo luyimba. Bwe bintu byakifuula nnenge kati emmotoka baziyita gaali amasasi manda. Okwana bakuyita kuba manda. Hello. Kati ate abali wano ng'ajja afuna essimu. Good afternoon. Ndi bulungi munaye oli otya? Yes, Mr. Ashley Ndoka here. Yenze Mr. Ashley omuddusi w'omuluka Ndoka here. Erinnya lye. That is very good. Kati yafuna akasimu nga kasanyu ate. Thank you very much, my brother. Thank you. God bless you. Munaye weebale nnyo weebalire ddala kabulaza Katonda akwomukisa. Bless you, sir. Weebale nnyo weebalire ddala. God bless you. Thank you. Katonda agukwongere nze nsiimye butongerwa. Manya abamu bagamba nsiimye bongerwa. Oba waba asiimye abanga agamba ompadde kitono nnyongera naye. This is good news. Lwembi twalisanga katate agamba gana amawulire nga masuufu bannange. Hello, my daughter. N'akakubirawo akasimu akawulugumye wa dota we. Namugamba oli otya? You won't believe this. Tosobola kikkiriza ekituusewo mwana wange. I just got a call now from the bank. Nfunye esimu okuva mu banka. Pension account has been... Bagamba akasente kange kati bagenda kukateekako. Kyali kya ssanyu baana. Bank right away.
Era ngenda ku bank essaawa eno yennyini. He's okay, he's all right. Nagamba it's okay munange. Kati taata ebintu byamala ne biyitamu. Unbelievable. Naye nga tukimanyi bulungi maanyi gaani gaasikaali wamu n'ate taata gw'ataagalirako ddala. Kati wano tujjawo kyakuyiga ki tolengezza bantu. Gw'olengezza enkya yayimiridde mu kkubo ly'obuwanguzi bwo oba yayimiridde mu kkubo yayimiridde mu kkubo ly'obuwanguzi bw'omwana wo kati munnange. Number, her address, anything. And up to now you've been unable to give me any of them. Kati ono munyiivu. Like, what are you doing here? Kati okola ki wano nga tonanfunira yadde ennamba yadde address omukazi gy'abeera. Ne lwaki? Let us build something together. Deriki mwesonyiwe tuzimbe ekyaffe ekipya gwe nani? What with what now? What ekiki naki nani naki? What? With sand or cement? Which one do you want to use? Mukulu Ned. Sir, can you stop hurting yourself? This osobola okulekerawo kwerumya munnange. I'm here for you. Nze ndi wano kululwo. I'll make you happy. Butufu genda kuwa essanyu. All I want is to know where that woman stays. Nze njagala ekintu kimu kumanya mujja wange abeera wa. Explain that to you. Nze oba nakikunyonyola ntya gwe naawe. Claim you love. Omukazi gw'ogamba gw'oyagala tosobola mukolera dda akantu akatono bwe katyo. Can't you understand? Can't you see I love you? Ne gwe tokiraba nti nkuyagala. I'll go inside. Mukulu kati nzira munda. I'll go inside because ntema ngenda munda kati I go inside. Okay, sorry. Kale nsonyiwa. Come on, sir. Ne bambirisa. Omuntu akwagala ndi wano. Give me a chance. Lwaki tompaayo akakisalisa munnange mpa akakisa mbere nga nsobola okulaga olukundo. Olukundo lw'emineke baluganye. Why are you here? What are you doing here? Tata. I came to wait for my madam. Nzize kulinda madam. You're supposed to wait for her. Musiro ina mulindya munda wano. I want you to stop entering this place. Sakula bulo kuyingira. Ati mukama wange nzija ne mujjako ensawo n'enzitwala. She has to carry to. And I've told you to stop. Kugambye toddamu okuyingira mwene ennyumba. Owulire? Wait for her to get my friend. Fuluma genda obeere ku gate kyanagwe. Okay. Kati You bring the things. ebintu ogenda bireeta taata. Sorry. Kino ekyana kijogamu sezaala. Move to the gate. Kino ekyana kijoga sezaala. This girl has Kyamubuuza. Ng'ageze ogenda kwewasisa muwalawo. Kati Bimbo! gwe binnabibbo. Yes. Why is my food not on the table? Lwaki emmere yange teri ku tebo taata oli amukyankalanyize kati obusungu abugabanyizaako ne nabibbo. Of hunger, that is when you bring it. Nagireeta nga amaze kufa. My friend, get me my food. Gondireetera emmere naawe babulire taata. Omulaawo akute mu kiwato omulabye taata. Taata tabaamu olukazikazi. Abakuba mukazi sibe bano abakazi abandiyombedde ku mizigo. Influential person. Kati ono yagamba taata kirabika omusajja ono yampadde ssente influencer kwegamba aserebu. And how the person kuba tayagala musisinkana ebintu ayagala bikuumira mu kyama. You see? Olaba. That is the kind of man I want you to Kyo kika ky'omusajja gwe njagala. Not one macho man. So si. Supposed to be at the gate. Ono alina okuba ku gate. And looking at you like hey. Akutambulirako ayagala kumanga manzi engeri gy'akutunuuliramu. Kati taata yeesiimisa omusajja ateeka muwala we akasente gw'aba asinkana. I am serious about this. Nze ndi serious ku kino. Driving you around. Olaba yakuvuga. Because that will chase away potential in-laws. Bujja kuma okuba nga akuvuga alekera awo ajja goba abaka abalina obusobozi. Kubanga just stop. Taata ndeka. Don't want that boy to be driving you. Nze saagala oyo omulenzi addemu kuvuga. The gate, that is where he should be. Abeere ku gate w'alina okubeera. Influential and rich people. Omusajja ali eri serebu. In a scandalous way. Tebatera kwagala kubeera mu relationship ya kusika miguwa. Ndowooza taata mutuufu gwe kino nno naawe ddamu ebyo. Katusisinkane mu kitundu ekisembayo. Sijja kuba kyakutaano. Tulabe biggwerawa. Taata ataddeko ku dereeva. Dereeva talina kuvuga mukazi. Alina kuvuga muwala we. Kyokka ate kyewuunyisa. Taata tamanyi nti omulenzi gwagoba ate yakola ebintu bino. Kati baddayo ebintu ne bikusobera. Omanyi abantu twefuula bayinummo. Ne befuula ng'omanyi buli kimu. Mwana ate tulina kye tumanyi. Kati tomanyi nakyo ogenda kulya nca ate ne wefuula omugezi. Alright, ku screen yo Best Easy. It's me, your boy VJ JoshK4NigerianMovies. Thank you so much for watching till the end. Abazirabira dda paka kasemera yeddala emala ku blackinga ne kutwala ku kiddako muli babodde.
oba namwe mbategekereyo obwammwe nga bwammwe mwekka abagira bapaka gyesembera naye nga ku screen yo aba family besties osobola tweyungako nagamba whatsapp groups za video JoshK zabwereere okujjako emu yokka y'okusasula eya family erimu ensonga za muno mukabi just sente ntono nnyo 15 ziba za kukola kifaananyi kyo nakuwa membership ye so osanga abafamile bo munnange ne mutandika okwasaganyawo ofuna obuzibu oba wakudduukirirwa ate ne muno wafuna obuzibu naawe okola ekintu kyekimu isimyo boy video JoshK tusinkane mukaddako anti ASIKAALI OMUFERE ekitundu ekisembayo kijja kuba kyakutaano JoshK